akasimayiro ke ladies and gentlemen mwesikirize nyanyirize mami waffe kamuwa akazindalo kano tukuwe mu ngalo bambi tukuwe mu ngalo tumaliriza tusuuza okuwulira obugambo obulungi bwetutegekette. Thank you so much. Badde nsaba ali mu byuma eddoboozi lino anti libuulira njiri badde nsaba olyongeremuko katono. Haleluya! Yesu yebazibwe. Yesu yebazibwe. Nsanyuse nnyo okulaba bamaama nziramu obbandiriza nti nsanyuse obalaba mwebale kujja bannange baganda bange banyiraze endulu erwa njagala kwebaza Mukama ekituufu kiri nti abadde mulungi, nti abadde mulungi gye tuli, nti abadde mulungi atuwadde obulamu, abadde mulungi atuwadde obuwanguzi. Basaba ne banyawe tuli bawanguzi n'okukirawo. Obeeranga mu Yesu obeera muwanguzi. Amataba ne bwe gabeera nga geekanawa, omuyaga ne bwe guba nga gwekanawa, kasita osigala mu Yesu. Muwanguzi n'okukirawo mu linnya lya Yesu. Mugambe nze amaanyi agange tegansobozesa kwewanguza, naye nina omunene atuula munda mu nze. Ngambira naye nti nina omunene atuula munda mu nze. Omuntu atali mukwano gwe tasobola kubeererawo, naye omuntu mukwano gwe yasobola okubeererawo. Okuviira ddala mu nnyumba yange ndabye Katonda, ndabye emikwano, nalaba omukwano. Abaana benzaala bandaga omukwano. Abaana bava mu bazadde baabwe, bava mu bazadde baabwe nga balaba balina we bafunira. Nagamba nedda nze nkuvuddemu kangende weefunira. Ennaku zino waliwo engombe egamba nti sigawo okola ki? Musima yateeka ssente weekola ki? Ng'olaba bw'ofunira. Naye abaana bange bandaze omukwano. Newankubadde baali balaba n'omuyaga mungi, ne bagamba mami tusigala naawe, ne bagamba mami gwe mami, ne bagamba gwe maama waffe tetulinayo omulala. Neebaza Katonda, neebaza Mukama olwa family members. Njagala okwebaza ab'emikwano olwa family members bonna bayimiridde nange, abaana bange bayimiridde nange, banyinaze, basisita bange. Mbadde ngamba Charity wali nti twafuuka ba blood sisters, takyakyegaana kati. Naye ate tumanyi, naye bw'onoobeera ng'onyweredde mu bwakabaka bwa Katonda, era ng'oli mu butuukirivu, era ng'otambulanga Katonda bw'ayagala, era ng'otambulanga mu makubo ga Katonda nga bw'ayagala, byonna bigenda kwongerwako. Byonna bigenda kwongerwako. Tolina kyogenda kumisinga. Katonda affe mwesigwa. Yagamba sigambangako zadde lya Ibulayimu kunoonyeza bwereere. Sigambangako zadde lya Yakobo kunoonyeza bwereere. Era bw'oba ng'oli wano nga toseenganga Yesu okuba omulokozi wo, mbadde nsaba olwaleero we tunaaviira ng'owadde Yesu obulamu. Yesu tasala. Yesu tasala. Okujjako ng'omuvuddemu, okujjako ng'omwegaanye, naye Yesu tasala. Yesu magoba meereere. Buli lunaku akola panel meeting buli lunaku. Yesu tasala. Mukama mulungi. Nti Yesu mulungi.
nina ebigambo bingi ebyobagulira naye njagala kwebaza emikwano osobola okubanga weeyama obanga owaayo. Thank you so much for supporting Pastor Teddy. Mwebale nnyo okuwagira omusumba Teddy Kimbo. Thank you so much for standing for righteousness. Mwebale nnyo okuyimirirawo olw'obutuukirivu. Thank you so much Mwebale nnyo for not taking the broad way, obutayita mu kkubo liri erirabikanga erya bonna, for not looking for acceptance. okubanga mukkirizibwa buli wamu. Because we've had so many people Tuwulidde who bangi have had to lower their standard abasizza wansi omutindo gwabwe just so that they can look accepted balabike nga bakkirizibwa, and so that they can avoid being insulted. beewale okubavuma. But thank you. Naye mwe mwebale And as you are here, nga bwe muli wano, I know that your presence manyi nti okubeerawo kwammwe is going to make a very big difference. kugenda kukola enjawulo ey'amaanyi ennyo. Ndi musajja mulokole era ndi mubulizi wa njiri, era nange bugingo yansumba naye yagaana okunzaala kubanga tazaala teriyo nemba mugumba, naye Mukama mulungi. She's my mother. Natuula wansi we nambulira enjiri, era kino kirabo, awali ekirabo nze nfiirawo kubanga that is my calling. Katonda yantuma kuzuula birabo, kubirabirira, kubikwipinga, era neebaza abasumba mwenna mwebale nnyo kunywera, kutusomesa Bayibuli, naffe netusanga ng'ekisawo ekiri. Sitaani, Katonda bwe yatonda omuntu, Sitaani n'afuna akasajja. Because what I need now, it is the food of my soul. I no longer need the food of my body. I need the food of my soul. Every preacher in Uganda who preaches the word of God, I know what he preached yesterday because I'm a preacher. Do you know, bw'ogenda ebulyango okola ki? Kati twagenda mu mwoyo ne tufunayo amaanyi, tulwanyisa Sitaani n'ava mu mubiri. Kati twagala emyoyo gyaffe girye nnyo, gikutte nnyo kubanga gyalina enjala nnyingi nnyo. Yesu Kristo yabazibwa. Ono mukyala wange, all my money I pump it in the work of God because I know. Mukiteekamu Mukama, kino njagala okiwulirize. Mukama tebamuteeka mu bibaatibaati, tebamuteeka mu ssubi, tebamuteeka mu kkubo, kubanga wabbeeyi nnyo. Wabbeeyi nnyo era kyova olaba church zaffe zibeera very strong. And I'm telling you, this church is going to be one of the powerful churches. Tujja kwongera okulambula omulimu guno, ate Mukama alina waakutegekedde. Togenda kubeera mu bupangisa kumala myezi 3. Genda kuwayo emitwalo 7. Kuwaleti yange y'ekikyala. Nangamba ekyokusatu oli muganda wange. Nangamba bakumakaga. Lwaki nze nali musajja mu Kristaayo wa Church of Uganda. Bwe nalokoka nga ndi mukulu ate nga nsomye. Kitegeeza kye nayingiramu nali nkimanyi. Nkitegeera. Nali maze okutegeera enzikiza n'omusana. Kati nindaba ate banziza mu nzikiza. Kitegeeza kyendigumba sikitegeera. Nageza nasara I committed myself to support Mama Teddy kubanga wajanja group eyamuleeta ku church olunaku ngo yali aleeta omusota gwe ku kitundu nagamba tugende ekiba kibe. But all in all, omanyi mu church eyaffe ey'abalokole kasita omusumba wagamba nti waliwo bye tulisiivinga, kati nabula ndisiivinga ekyobwenzi, obuyaaye, limba, entalo, nimbula bye ndisiivinga, nimva mu house of prayer.
natuula owange okumala emyezi nga sirina gye ndaga nga noonyawo okulaga sirabawo. Ndi musajja mukulu, nina famire, nina wenzaalibwa, nina abaali bantaddeko amaaso, budde mu famire olokozi erimu n'ababishopu, kati nimbulawo okulaga. Naye initially njagala omuntu yenna bw'onaalokoka obeere delivered. Obulokole bwokka nga tosumuuluddwa tubuyamba. Wagambira nti muleete ensonga zammwe. Amiina. Lwakuba Galubindi nzirese eri wano ndabawo Bayibuli naye Galubindi nzirese yiiri eri nandibadde nkisoma. Naye neebaza Katonda nti Mukama atufuula ekintu ekijja eky'amannyo ekiwuula ensozi n'obusozi ne tufuuka b'amaanyi. Kati lisite nekusikana n'omwana olina amusumba ate kiki neeyongerayo mu maaso nga pasita Sabuguzi ng'alina kyaki ng'eyawuseemu mu kiseera ekyo gw'alina eyiya. Kati ate nga katuuti waliwo omukyala yambadde essuuti ya mpale ya gure n'akakondo. Abakyala twambala akakondo bwe kagwako nga kakaddiye kabeera kawongana bw'olinnya nga wano kaba kurukuru. Naye ng'omukyala omu omuti gugudde wali wabaddewo ne accident ya takisi. Kati ng'omukyala omu asigadde ku kituuti omu saalaba gwe naye nalaba mukyala nga yambadde essuuti. Nimusemberera okumukwatako nimugambe nti empale kuba empale yanyulikako ey'essuuti. Nze sigenda kukola nga gukoze. Oyenze nze sijja kwenda. Onfumye nze kambuulire enjiri. Onyiize odduse ku baana nze kansigale nabo bakuume. Twagala nnyo abakazi abayimiriranga abalokole be bahadasa b'omulembe guno. Si kubanga babi, omukyala oyo mukyala, she's a very beautiful woman era ndooza mumulabye leero. Yandisobodde okugamba nange kankole omwami kyakoze eki kyakoze, naye ayimiridde n'agamba nedda kanzikirize mwoyo mutukuvu ayimuse ki omutindo, nze kantuule mu nnyumba yange ndera abaana. Sijja kufuna boyfriend, sijja kudduka mu bwenzi, kankuze abaana kampeereze, kantandike ekkanisa ku busingi ogw'obutuukirivu. Ekyo tukyebaliza Mukama nakyo. Tukwegamba twetaaga okulaba ku bakyala abafaanana bwe batyo. Naye ngamba n'okugamba nti mu nsi bakiyita kulemererwa, mu nsi bakuyita kwesiba ku musajja, mu nsi bakiyita kugamba nti obuliddwa kutwala. Naye ate ffe mu bulokole tukiyita bibala bya mwoyo mutukuvu. Era byogedde nga tuli munda neŋŋamba twebaza Mukama kubanga ayolesezza ebibala eby'omwoyo mutukuvu. Era ndowooza olabye okusumbuka okubadde awo, ssanyu eribadde awo, abantu abavuddeyo ne bagamba naffe tugooye ekibi. Ekyo tekyalibadde eyo ezaalibbwawo ebadde revival bannange. Oba okikkiriza oba tokola ki, oba tokikkiriza, kubanga revival obulokole ate kuddira ki, kuddira Mukama. Kale ndi musanyufu nnyo omukyala abadde ambuuza lwaki nagambye nti nasanyuse nga akyali Teddy Bugingo. Nasanyuse nti akyali Teddy Bugingo kubanga alaga nti banagenze ndi bulokole. Sigenda kukola nga ki nga abalala bwe bakoze. Wateeka okubaawo enjawulo wakati w'omukazi afumbiddwa nga mulokole n'afumbiddwa nga si mulokole. Wateeka okubaawo okutoloka ku kibi era kyakoze, ate wateeka okubeerawo obuvumu obuyimirira okulaga nti ekirala nga kigudde waliwo ekisobola okuyimuka. Ekintu ekirala kyenjogeddeko, njogedde ku a mess from a message. Ne mbagamba nti munyiike Isaaya 66 olunyiriri olw'omwenda agamba nti talikkiriza bulumi nate kubaawo okujjako ng'alina ekintu ekipya ekizaalibwa. Omukazi bw'abeera olubuto, nze naliko olubuto lw'abalongo abaggalanda bange kati balina emyaka 22.
naye otuuka okubazaala oyinza okukaaba amaziga gonna ag'oku nsi n'ali mu ddwaliro n'akola ki n'akusaasira n'owa olubuto omulala naye n'akola ki n'akusaasira naye obwo obulumi bujja kubanga olina kyokola ki kyozaala ate bwe kimala okuzaalibwa ne weerabira obulumi bw'okoze eki bw'oyise munotandika n'okuyaaya n'obulumi obulala osobole okuddamu okuzaala abalongo abalala ate era bakuyite n'abalongo mu kifo kyaki ne bagamba naye ono ye yakaabanga tukiriza nti ekiseera kituuse Teddy yeerabire neki n'obulumi bw'ayisemu kubanga omwana agenda muzaala amulere asanyuke alabe nga eno vision ministry ezaalibwa era njogedde ku mukama waffe Yesu nti bamwambula ne bamutulugunya ne bamuswaza naye ng'ate obulokole buzaalibwa ffe twandibadde tetuyimiridde wano ono si muganda wange titwava ku kyalo kyekimu weebusoga nze ndi wano weebuganda naye Yesu yakola ki omusalaba ogwo obuswavu obwo bukola ki bwe bwatugatta nze nasuze mu overnight sineebaka n'amaaso gazimbye naye ngambye nina okubeerawo lwa Yesu ki kutugatta Yesu yatugatta naye yatugatira ki yatugatta ati mu bulumi obw'ensonyi bulumi obw'okkubibwa bulumi obw'okukola ki okwokuttibwa nenjogera ku ba Nelson Mandela baasigwa emyaka n'emyaka naye n'avaayo ng'alina ekigambo ekiwonya abantu ng'ayogera bulungi ng'alina ettutumu n'afuga n'eggwanga kuba waliwo ekyazaalibwa mu kumenyeka okwo mu bulumi obwo okubonaabona okwo ne bwe yali tannasibibwa era ng'atulugunyizibwa nenjogera ku Baamerika abaddugavu nti be bayimbi abasinga lwaki kubanga bayiya negro spirituals zino nga bababonyaabonya abazungu babatulugunya ne bayiya negro spirituals zino ne batandika okuzimba bezeemu amaanyi baddukire Katonda waabwe naye mu foundation ye ya negro spirituals amaloboozi gazaalibwa ennyimba zazaalibwa kati be bantu abasinga okuyimba era nga wayise omuddugavu Omuamerika ayimbira ddala naye mbagamba bannange ebitone ebinene bizaalibwa mu ki mu bulumi kati Mukama agamba tagenda kuleeta bulumi okujjako nga waliwo ekipya ekikola ki ekizaalibwa twebaza Mukama nti olunaku lwaleero Pastor Teddy atuyise n'abikula eki ekipya ekizaalibwa nga tumaze naffe okunyolwa nga tumaze okaaba naye kati kaseera kakola ki kakusanyuka ate naye nga okugamba nti Pastor Teddy Mugingo does not mean that book is closed. No. Ekitabo tekigaliddwa kitegeeza butegeezi nti waliwo chapter empya ekoze eki egulirwa chapter mu kitabo n'olwekyo this is not the end of something. It is a clean continuation of something and we are proud of her kubanga ayimiridde mu buki mu butuukirivu era buno bannange mmwe abatamanyi bulokole buno bwe bulokole obuki obutuufu abalokole tufumbirwa ne tubeera mu maka gaffe ate bakyala basumba tuweereza ate tubuulira enjiri ate tusonyiwa ate tusigala abaami tukola ki tubaagala ne bwe baawaawo ki kati abatamanyi bulokole buno bwe bulokole obuki obutuufu Musomba amawulire ga Mami okutandika okuweereza gayinza okubeera amawulire abantu abamu era ebigambo bingi bigenda kuvaayo ebimalamu amaanyi okumwogera ogw'enjawulo n'okusayida eri ayinza okumwogerera nga batera okukola bulijjo kigambo kikyowa eri abagenda okwogera obuweereza buno obutandise ebigambo byo tetusobola kubyeraliikirira ne Yesu Kristo Mukama waffe yennyini era naye yagamba zibasanze buli omu bw'akwogerako ki obulungi wabula okwongerayo okuwulira ekigambo kya Katonda tuwulirako obuweereza bawuyita batya ogenda tandikanye kanisa egenda kubeera waki ekyetagisa olunaku lwaleero nayise abantu bonna nammwe bannamawulire twabayise kubeerawo nga twanjuluza anikavaringa tubikkulako obuweereza nga tubategeeza tugenda kwongerayo ekigambo kya Katonda obuweereza babuyita
Word of Salvation Ministries International tebugenda koma wano wabula bugenda kutambula mu mawanga gonna. Era olunaku lwaleero twabayise twagala bategeezako nti tutandika obuweereza era ekifo mu bwangu ddala tugenda kibagamba olw'ensonga nze ne ttiimu yange gyembadde nayo twetunuulira netugamba nti tulina emikwano gyaffe egitwagala egitusobola okukwataganyiza awamu naffe ne tukola omulimu gwa Katonda kyetuva twabayise era obuweereza erisulu tugenda kutandika natugenda kubeera nga tubabuulira nga bwe tubagambye nti kati tububikudde era tugenda kutandika obwangu